Okay, uterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ate ku BOCAT TV gwe atumbudde nkugamba nti wale kubeera mpozi nga ate olaba ate era still ngo awuliriza. Olunaku olwaleero atugenda kubeera mpozi nga twogera ku omukulu Hon.Mukasa Mukasa Mbidde. Mpozi ono amanyikiddwako nnyo olw'oluzungu lwe lwayogera kwegambo butuufu ng'alinza okukugamba ebigambo nga biri nkongombotiki. Nagamba ekintu kwegamba ndofu naye nekikulema okutegeera nogera n'obikula dictionary n'ozimalayo ng'ekintu naye kenyini tokitegedde. Omukulu ono gye buvuddeko myaka 4 emabega yalina omukyala oyo mpozi yali Susan Namaganda, yali MP, woman MP owa Bukomansimbi. Bambi n'afiira mu kabenje. Bw'atyo Mbidde amaze emyaka gye 4+ nga tawasanga mukyala yenna mulala. Wabula kigambibwa mbu okusinziira ku page ey'omukyala Rita Kagwa yafulumiza story eno, abafamile y'omukyala amanyiddwa nga Jemaima Juku bamutuukiridde nga bamugamba nti nga bamaze okulaba ebifaananyi bya mukulu Mbidde nga amaze okubeera mpozi nga ate ayanjula omukyala mpozi ate Omunyarwanda. Omukyala ono Jemaima Juko babadde bedeetinga ne mukulu Mukasa Mbidde akabanga akayise, era nga babadde balina no plan y'okubeera mpozi nga nabo bakola introduction omwaka ogujja mu April awo bakole emikolo gyabwe, era nga babadde bamaliriza n'okubeera mpozi nga basasula ebintu ebisinga ba service providers abasinga nga bamaze okubeera mpozi nga ate basasulwa. Bwe kityo mwana muwala Jemaima Juko yafunye shock okulaba ng'ebifaananyi Mukasa Mbidde ng'ate mpozi bifulumye ng'ali ku mukolo ogw'okwanjula kubeera kuhingira. Ndowooza tekubeera kwanjula okwabali, kubeera kuhingira. Bw'atyo omwakyalo ono bambi olwabitegedde nti omukulu Mukasa Mbidde mpozi akoze okuhingira n'omukyala Fiona, bw'atyo yafunye shock n'agenda mu kkoma. Era bwe twogerera nga mpozi famire ye bali kubeera mpozi ng'ate bamubudaabuda balabe ng'asobola okudda engulu. Kigambibwa nti omukyalo ono Jemaima Juko abadde amaze mu relationship n'omukulu ono Mbidde Mukasa emyaka ng'esatu. Kitegeeza batandika okudatinga after a year nga mukyala Mbidde yakafa Susan. Kigambibwa nti Jemaima bambi nga bomanyi nti abakyala babeera ne laavu, abadde nga ateekamu wadde omwami nti alina akasente naye n'omukyala naye abadde ateekamuko obuyambi okuweerera ku baana, emmotoka abadde nga ateekamu kigambibwa zize ng'ayambera nga bomanyi nti mwami obeera munobeerawo ng'akugamba mutuufu ng'oweddemu n'oddukirewo omukyala n'omugamba waayi sooka ompeeyo bweziti. Bwe batyo abafamile y'omuwala Jemaima mpozi bagezezzaako okubeera nga bakontakitinga omukulu Mukasa Mbidde. Tugenda kubeera mpozi nga tukuzanyira eddoboozi mpozi omukyala maama wa Jemaima mpozi lye yaweereza Hon.Mukasa Mukasa Mbidde nga voice note nga yeemulugunya nga si musanyufu, wabula oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga aweereza eddoboozi eryo naye ate n'afeintinga. Kitegeeza tulina abafeintinze abakyali mu kkoma ba mirundi 2, maama ne Jemaima Juko. Katwongere okubeera nga tubasabira bambi obulamu bwabwe buli mpozi nga butereera. Bibaawo ebyo ebintu mbibagamba nnyo. Kenzo waneeno mwamukuba olwali ne mukola mutya yagala tajja ggwa ddalu kakube bukubi nnyimba ekijja kijje nenga laavu naye bambi yali ekola ki emuluma. Laavu neeno mbi nnyo, kibi nnyo okuwa omuntu omutima gwo gwonna gwonna. Mukigamba nnyo abantu neera nkiddamu kaakati waneeno kubanga eno platform nnene nnyo. Abo mbanga mwagala nobanga olina omuntu gw'oyagala tomuwa mutima gwo gwonna, muweeko 50%. Reserve the 50% olw'ensonga you will end up heartbroken. Abantu tomanya kikiri mu mutima gwa muntu babeereeyo nga babala birala, mulowooza birala, mutegeka birala, nabo babeera ba planninga birala. Katuwulire eddoboozi lino. Kati mukwano omwana nga wamukoze bubi nnyo. Gye baliko Mbidde byonna tubitegedde naye weebale nnyo ku kyotukoze kubanga naffe twali tumanyi nti omwana waffe obulamu bwe buli wo era tumwasiimagana naye komukoze disappointment eyo kale katukusabire bwekubanga mukisa gubadde gugwe obanga tegubadde gugwe webale naye ekimutuwako kyonna ffe tujja kisiba gugwe kubanga tumukubira amasimu takwata tugezaawo okumunoonya tulabe kikyaliko tetumuwuliza era ffe ne bamwe tulibeera nekireko ekimutuwako kyonna kiri gugwe naye katukusabire mweyongere
ogende mu maaso n'ebyoliko naye oli mujjukira nti tabadde muntu mubi abadde muntu mulungi gy'oli naye wegendereza nyofu nnyo okulaba nti omuwuliza kubanga ekimutukako kyonna tujja kiteeka ku ggwe. Bw'etyo BOCAT TV tubeerawo mpozi okubeera nga tukuwa ebinyuma ate ebiwaamu.